ajja mpola ali ne manager we Joseph Bukenya Morini Natume twongera okubaniriza press conference eno ajja gasita yennyini Ronald Mayinja, the man himself, at 47. Ronald Mayinja yoyo, ase otubulira wajjavudde ku music. Ndi muna Uganda, ndi mufumbo, nina omukyala n'abaana. On top of that, emulimu gwange ndi musajja muyimbi. Nebaza bannamawulire mwenna, okuba nti muzze wano ku conference yaffe ku lw'ekivulu kyaffe All is God ekigenda okubawo nga munana ku Serena Hotel mu Kampala. Ronald Mayinja ayimbidde ebbanga, takyabalwa mu bato, takyabalwa muki, naye ku mulundi guno nawulidde nga nina ebbanja eri bannayuganda nga sikolangayo ku concert deserving their support towards me. Ebbanga lye bampagiridde mbadde nga ali mu rehearsal okwegezaamu nga sibawangayo concert ejja mu buwagizi bwabwe, nga sibawangayo concert ejja mu Ronald Mayinja. Lwekyo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu Women's Day nasazeewo okuba nti enkola concert eyo ejja mu Ronald Mayinja ne mbalabibe. Bw'okola ekintu ekisanyusa omukyala oba okoledde eggwanga lyonna, kubanga ffenna tuzaalibwa bakyala. N'olwekyo Women's Day concert eno gye tugenda okukola nagiwaddeyo ku lw'abamaama ababonaabona ku mirimu gye bali, ababonaabona ku bufumbo mwe bali, abayita mu mbeera ezitali zimu. Nina ennyimba nnyingi ze nnyimbye, ezimu nga zikwata ku mbeera yaffe eya bulijjo, ezimu ku mikwano, ezimu ku ddiini n'endala bwe zityo. Zonna njagala nzijeyo background w'ennyimba ezo ku lunaku olwo nga 8. Manyi nti abantu abali wano mwenna temundabangako nga nnyimba. Mugenda kundaba nga 8. Era nkitwala nti ebbanga ababadde bandabanga nnyimba, awo mbadde ngatta nnyimba. Manyi bw'oba onookola show sooka n'ogatta ennyimba. Kati nga 8 ennyimba ezo zigenda kutandika okukola nga mu shows, era mujja kuziraba. Manyi nti shows endeeta zigenda kukyusa endaba ya art mu Uganda, bwe tutandikira we tugenda nga tudda mu maaso. N'ekyo bannamawulire mbasaba tureportingenga positively naddala ku industry, ku music industry ya Uganda.
kubanga bituteekayo tebikyali byaffe ffekka nga ggwanga wabula bivuganya n'ensi ezitwetoolodde tebikyali byaffe ffekka nga ggwanga essaawa eno bw'okola sho omunaggana agiteekamu n'agambye Uganda bakozi bwe bati bw'okola sho omunaigeria agiteekamu kino kye mukola omuntu bw'alaba bannamawulire abangi nga mmwe agamba ate Uganda batususseeko era n'alisabye singa waliyo ate naffe atukwatira abannamawulire bano namwe mubakwata otyo so that tubasigaza na kino kifaananyi kirungi nekyo tutumbule music wa Uganda okumujja wano okumuzza waggulu mwebala okunwanirako okuba nti Ronald Mayinja making this show a success. Mwenga bwe muzze, thank you. Mwenga bwe muzze manyina abatulaba bagenda kujja mu bungi. Buli eyeetabye mu sheeno kitundutundu ku buwanguzi bwayo. Bannamawulire tubawa ekitiibwa kyamaanyi nnyo kubanga ne bwe twanditudde wano nga temuliiwo tewali yalitegedde bye tukola. Nolwekyo bannamawulire tubeebaza nnyo nnyo mbasaba mu lugendo luno Ronald Mayinja lwendiko olw'okuba nti ngatta ettofaali eddala ku music wa Uganda munkwatireko. Munkwatireko tutuuse olugendo luno. Music omutandika bw'omu naye tomusobola bw'omu. Olimba olutandika wekka naye gw'ogamba nti onookola show weetaaga munnamawulire, weetaaga wa radio, weetaaga wa TV, weetaaga buli muntu. Olumu tubanga tufunaafunamu obuntuntu naye obwa Luganda tubeeramu obwone dudududududu naye ate tulina okutereeza waffe n'ekitugatta mulimu ye Mukama waffe. Kati njagala mbabulireko ku buyigirize bwange nakyo nkyogere baagala kumanya Mayinja yatandika ddi. Si mazaalawo kubanga ekyo kye bansabye naye nensangibwa n'obwange ku mutima naye nga kambukozese kasita tuli ku mazzi ate tulaga otegera bulungi tuseeyo ate wakyali adda ku lukalu. Ronald Mayinja yazaalibwa Mpenja mu Gomba. Yazaalibwa mwaka gwa 1976. Mude ebintu ebyo. Ronald Mayinja yazaalibwa Mpenja mu Gomba. Nazaalibwa omwami n'omukyala abagenzi, omwami David Ndawula n'omukyala Joyce Namuddu. Nasomera Mpenja Primary School. Nenvayo ko nensomera ku kyalo bakita Lugaga Primary School. Naye era segwe mbadde omu eyo gye nava nenzija e Kampala nensomera ku Namirembe Primary. Namirembe Primary bagitanga Namirembe Ifat naye kati bagita Namirembe Primary. Awo nava nengenda St. Peters Nsambya. St. Peters Nsambya mumanyi weeri. Oli obi wange taata. Nsanyusa okulaba ssebo. Alhamdulillah. Awo St. Peters Nsambya we nava nengende Nakawa gye nava awo ne saamaliriza bwe nagende Nakawa saamaliriza ne ntandika ebidongo nenkuba ebidongo nga binzunza binziza eri. Kati ate bwe mmala okusetolingamu nga byennambirabye nenzirayo Makerere University. Eno Makerere University nzizeeyo nga ndi musajja mukulu nina n'omukyala n'abaana. Juzi wano bantikidde 2019. Sitya. Nekolayo degree ya social sciences ya mbeera z'abantu. Kumanya mbeera z'abantu kyeva mulaba nti olumu ne bwe tukaayana ne bwe tuyomba Makerere yangunjula yakinjigiriza nti abantu olina okuyiga enkolagana gy'okolagana nabo ennungi. Ankomedi kyekirala kye abamawulire abangi nnyo mwebali nnyo mwebali ddala kujja omugole w'olunaku amazeeyo Mayinja Ankomedi Anketi Jose nange mwebali okumpa omukisa guno.
nimbeera omu ku ttiimu. Olunaku lwanga 8 March, Serena Ronald Mayinja ati 47. Abantu ba Ronald Mayinja mwenna mumanyi, ennyimba muzimanyi, ezabanyumiranga nakati ezibanyumira mujje Serena ejjule. Ekyayisisibu ombuzizza nava ku kyokuyimba akayimba Highland Road ne Necklace. Nawe tozze n'okunyumyamu akayimba Highland Road ko kankwatako unasonyi okwogera kino kanyumirwa tule bano bakamera se kati lumu mba ndi ku radio mpuliriza nnyo speech za Ssaabasajja Kabaka naye yali lubaga awo ng'asaba yali lubaga mu kereziya kyezijukira naye bwe yali amaliriza ebigambo bye n'agamba mwebale naye nange mwesalireko ekintu ekimu kimu kyannuma teyayogera birala naye yagamba mukole ki so neŋŋamba bemi kamawutuga kakati akayimba Necklace edda nze nasomeranga mudde ne waliwo akawala kakwano kange nga walaba kano kamawulire buulira ebigambo ebyo ko kalinga mu kisulo kati kaba kadde mu kisulo nga nina ekirowoozo tibajja kantwalako akati naye kayimbira akayimba nga nali oluyimba Necklace nali ndindidde omuntu omu bamuyitanga Juli no kati nenyimba Necklace ya Juli gindekere olide weddeko olina okundekawo naye gyosomeramu abaana buli kityamu nti olifuna nsinga kati kyenva okusiibulanga nkaaba naye kale Juli genda osome wotoliwalekweyo abuli webeera n'obulago bwange yes kakati bagenda okafulumya mu mbeera eyo lumu nenyumyako ne Antimaria Munagiri nagamba ebintu bijje mu levo y'essomero oluyimba lugabe buli omu lukoleki lumukwateko so nenkyusa nenvamu ekifaananyi ky'essomero n'ekigaziya so akayimba Necklace bekatolekaji neyanziza sebe ekibuuzo ekyo okimye sente z'abantu ebulaaya eyo ndowooza ebbanga linaakamalayo eddene lyali ya myezi nga 6 era nze ndi musajja wa kuno nakomyewo kuno ebulaaya famire yange gye nali ntutte abaana abo bagende basome emisomo gyabwe fetukomewo wano tukube endongo tuyiribe n'olwekyo sidda bulaaya mpozi okukyalayo naye ng'emirimu gyange gyonna gya ndongo era nkomyewo ndi Uganda. Gye najja ekirowoozo ekikolera ku mazzi ekisooka twagambye nti old is gold oba tugambe obukadde magezi oba kiki ofuna bulungi ekyo nakirowooza neŋŋamba kati kapyaki bannamawulire bano balabye ebintu bagenze mu tubatutte mu kikonferensi kikye mutanalaba neŋŋamba akati akapyaki gana amaato bajje tubeere ffenna wamu tunyumize ku lyato n'olwekyo nalowooza ekifo ekipya oza kyekino ekimu ku byo ekibadde tekinnaba ati kubaawo n'abalala bajja kitandika fe tukisoose n'abalala bajja kikola tweyanziza ekyomukyala ebyo bijja kuba ze surprise zaffe ziri wali mu show zojja okulaba muzeeyi wange mbadde naye mu Eagles Production nembeera naye mu Golden Band ndowooza essimu ebeereemu egamba Mayinja tewali gamba nti ate kandabe ono mukama wange agana yange ne muzeeyi Ronald Mayinja kuviira ddala mu Eagles Production najja mu Eagles mbadde nkolamu emyaka gyonna gye nnyimbidde ebbandi mwatandikira ndowooza yeyo enkolagana yange okubeera nti mukama wange oyingira ddi mu Eagles nayingira Eagles mu 2024 olongo ovaawa mu katale kaawa ova waka gurupu yaffe oba bandi yaffe ekyaliwo kapyata Golden Band kapyata only that nafunamu olugendo awo olutaalira n'entambulamu naye ke nakomyewo katuve mu show yaffe ya Serena nga 8 March
ate tutandike extra concerts. Twayagadde tusooke tuteeka amaanyi ku show eno ya Serena. Singa leero tubadde ne extra concerts twalibadde tweyawuddemu nnyo naye Serena eno tebatusuubira kukola nsobi yonna. Twataddemu amaanyi mangi mu Serena ne tugamba nti katusooke tusetolinge Serena maybe oluvannyuma tujja ate kulaba wa ne tutambula. Then collabos z'ogamba nkoze collabos n'abayimbi bangi Muzulumusivaayo ne nyingi zenkoze. Then Alien Skin oyo mwana gwe namanya ng'akyali muto nabeeranga lukuli awo naye bwe nakomanga waawaka nga bakagamba omuyimbi asulawo kati ngajjane bunene kukonkona ku geti yange popopopopo kanate bwe naggulangawo ate ne budduka ne buntya. Nolwekyo bwe katandika okuyimba nga kabeera kaŋŋamba anko kino nemba nga nkagala simanyi na Alien Skin ono wammwe naye manya Alien Skin oli yakonkonanga ku geti nadduka. N'olwekyo manyi oli mulwana oli Alien Skin. N'olwekyo nkola nako nkayambako ekasobodde so ne bwe nakomawo kekana kama kaŋŋamba nga anko kakwiranga nga tukyalina ebweru nezijja nenkalabako nagendako neyewaako eyo Mufangoni Forest. So ndaba kataani kange kabi atedda amaaso yeketti manyi ku mulundi guno akalanga ajja kazzaamu kubangako kafuta luyimba lweggaba aŋambye awakubye akama nti akalango kakomawo. N'olwekyo Ssebuguma akalango kakomawo tuli ku mmeeri ate ekya Serena kyo kizibu. Aba Serena mbadde mbasaba mukeereko wakiri kubanga ebyokulaga bingi. Emirango gigula okusaawa 10 gigenda kwa migulewo. Tutuule mangu tusobole okubalaga ekintu tu celebrating ebintu bingi. 1 tuyina All is God Ronald Mayinja 47 ekyo kimu. Tuyina Women's Day 2. Tuyina the musical journey eri gyetuvudde olugendo lwange olwa musiki olwo lulina okulagirwawo. Tuyina abayimbi bangi. Omanyi abayimbi tebamanyi kukeera. Abalala bwedda amagamba saawa emu erya tuligenda tuleka watu. Thank you Maureen. So abayimbi bangi ate nga buli omu ayagala alage kiki kyalina okulaga abantu. N'olwekyo mbadde nsaba abantu bakeereko tusobole buli kimu okuba ntukimalayo kuba n'obudde batuwa oba mbuyite budde ne batuwa obumala saawa 6 so tutandise saawa emu manyi bali saawa 6 buli kimu kijja kuba kiwedde. The head marketing of Ronald Mayinja 47, All is Gold. Thank you so much for coming here. First and foremost, this show is to celebrate the music, celebrate Ugandan music, and celebrate Ronald Mayinja. So tubadde tubasaba mujje nga munana March. Munana March is 8th March is Women's Day. Lunaku lw'abakyala. And we all know abakazi bali very important to us. Nange kenyini atwala ekino ekivulundi mukyala. So I would really appreciate n'abakyala muze bulungi ne mutuwagira ne twewagira kozi wompagira nange majja kuwagira elsewhere. So ekivulu kino tugenda kukikolera ku Serena Hotel. Mwena mukimanyi experience ebeera mu Serena tebeeranga experience ebeera outdoor. Tuyina production eri massive, tuyina sound omulungi, tuyina stage appearances ennungi. We have so many artists on stage abagenda owerekerako omuyimbi gwaffe Ronald Mayinja. Tuyina ebirungi bingi, tuyina seat settings nungi nnyo. Buli omu agenda otuula agenda kubanga alaba oba otuddewa oba wa. We have the best production for this show. Tetwagala kukola nsobi yonna. So n'olwekyo nga munaana tukowola buli muntu adaba ku TV, ampuliriza ku radio, adaba ku social media. Tubeegayiridde mujje tugezezaako pushinga. We've been using Snapchat, TikTok, Facebook, buli wamu weetuli Twitter, buli wogenda sagayo All is Gold. Amaanyi mangi getutaddemu so bambi temutuswaza nga munaana mujje muwagire Ronald Mayinja. Tickets tuzitunda ku Serena Hotel, tuzitunda ku John Color Solutions. Nange kenyini nalongo ntunda ticket. Tuzitunda ku TK Fashions ku Galilaya. Tuzitunda ku Pakalast.
tuzitunda ku Pacific, Bond, Carbond in Nigeria, na Janakhondo. So tukirira manager Jose naye alina tickets. So tasobola kulemererwa kugula ticket kujja mu kino ekivulu. Banaye muwagire Ronald. This is going to be a concert, one of a kind. One of a kind. Abantu abali balabyeko ku mirimu gyenkola bamanyi nti nkola ekintu nga kiri perfect. I do everything to perfection. So tuwegeeredde tuyambe mujje ate mugenda kwejjusa. Actually mujja vaawo mutubanja ne show nga muwagala tubawe Ronald Mayinja extra all these gold. So come 8th March, Serena Hotel, emmeeza ya milioni 3. Tickets, ordinary ticket ya mitwalo 10. Ate ko emmeeza kugirako ekyokunywa n'ekyokulya. So who they would want to come? Experience ya Serena nga olya kamere, olira ku music omulungi, abayimbi bammwe abasinga bwe mwagala bagenda kubeerawo ndowooza n'omukyala Maureen mumulabye. So we have so much support from artists. Abamu tubasobodde kujja naye tulina support yaabwe. So come 8th March, Serena Hotel, tugenda beerawo mu bungi. Thank you so much. Mayinja alina kye bayita makeover. Yasazeewo oba yasalawo agende professional. Tiimu nga mugirabye mumanyi Naalongo kyakola ababuulidde. Expectation yaabwe Naalongo, we don't joke. So tubeegayiridde nnyo abantu mwenna gye muli, please mujje tulabe show eri professional, show rehearsing eweereddwa obudde, efunye investment entuufu, ate show nga ya buli muntu. Mumanyi Kaddu and what Chika can do, mumanyi what Naalongo can do. When you see media omanyi tekitegeeza, bwolaba Keti omanyi tekitegeeza. We have a forest of experience and professionalism. So mwebale nnyo okujja, please mujje mu supporting Ronald Mayinja on the 8th of March. It's a Women's Day. Mujje mulabe bwayoyoosa abakyala. Dokize tuvuddewo. Amanya gange bampita Hakim Bwanika, nze omwogezi wa National Oil Distributors Limited. Bakwasaganye emmeeri 3, MD Kalangala, MD Nodyo Victoria gye mutuddeko, ne MD Nodyo Express via Chugo n'egendera Kalangala. Bana tusanyuse nnyo okuba nti we are aligning ourselves ne branding Ronald Mayinja, all these goals, and tuli excited okubeera nti tuba hosting ze wano. Ne munyumirwa ku mazzi, ne mulaba ne Lake Victoria obulungi bweriko, n'okunyumira eryato lyennyini. Mbadde njagaliza muganda waffe Ronald Mayinja show ennungi era tujja kubaayo. Twaguze table 2, the whole team of National Oil Distributors. Kunzikakanya amazima ne bw'oba ogenze onsigalera nkwagala amala munnyolimba buli kwakweka n'omu nsaba nkuwa essanyu lyange kibe ekirabo ky'olw'okulungiwa. Tusanyuke twabige fan bwe bali nnyo mwoyo. Teri kulanga kulala. Serena Hotel, 12 milioni 3, wali tewabeerawo dinale. Oba otudde